bajjanjabye bambi babeddewo bannange katisi kanjogereyo akagambo kamuŋŋende bannange mbadde nsaba abali eyo omwana tujjoja ayinza okuba ng'ayina byakoze ebitagenze bulungi naye tusiime omulimo gwakoze kuŋŋamba omuntu abeereddewo omulwadde ebbanga lyonna okoze ki naye ayina kyakoze kubabamu abali wano abamu mulina muno mu UAE temusobodde gendayo ne tusobola kujja omuntu abadde asiiba ku mulwadde omuntu abadde agendayo ne mugamba nti azze kunona folo mwabagala folo obudde buno mwabagala okutrendingira ku jjojo toyinza kuddira maanyi ga muntu abadde asiibawo ku makyalo agulo agenda alaba omulwadde obeeyo omugambe nti talina kyakoze nedda nammwe tusiimeko akatono omuntu kakoze asobola kubanga alina ebitagenze bulungi naye toyinza kumuŋŋamba nti jojo abadde ku mulwadde ebbanga lyonna talina kyakoze. Mawanda tojja twogeza bye tutalina kwogera Mawanda obadde okimawanda ayina ebibye kasiwuliriza bateekawo omuntu agenda okulabirira omulwadde namugoba omukyala mutwalira uliriza Mawanda buli ono si ayinza abantu bonna tebali perfect naye toyinza kuŋŋamba muntu abadde asiiba mu ddwaliro olunaku lumu nnaku bbiri n'ogamba nti anoonya content bulijjo kwali bwe tugenda ku akawunti ye vidiyo ze tezibaddeeko tulina koze kantu katono katya nammwe mugende eri sikunoonya content uliriza Mawanda obadde okimanyi Mawanda naye asirikeko Mawanda obadde okimanyi sebo oyo omwana yakoze visa ku sente z'omulwadde nagula ne iPhone yaguza iPhone 15 Pro Max obadde okimanyi nti oyo omwana abadde asasulwa $1,500,000 ekyo obadde okimanyi $1,500,000 alabika Mawanda tamanyi mugambe mujja ndese opinioni yange ng'omuntu nze nganze nanti nze ndese opinioni yange ng'omuntu nganze Mawanda sisobola kuvaayo nembulirira omuntu abadde asiba ku mulwadde nveyo muvume kati mugamba nti eyo levo yaadongo sinagituukako sisobola nze nganze gweoyina endowooza y'okugenda n'endowooza nga gy'olina naye nganze sisobola kuvaayo budde buno ne ŋŋamba nti jojo talina kyakoze ku bulamu bwa agundi siri mu levo yaabo omanyi abantu mwagala nnyo ebyononese amawulire amafu gatambula nnyo amawulire agasasamaza gatrendinga naye sirikira tosobola kuŋŋamba nti omuntu abadde asiiba ku mulwadde lunaku lusooka lwakubiri nze siri munnanfuusi siri mudongo omulwadde akusaba obuugi n'omuleetera obuugi obwokya nogamba n'omwana obulwadde bwalina buli esembayo ogenda kufa abo abantu b'ogamba be bamuwadde amazzi agannyogoga n'asembayo okwogera ekyo badde okimanyi okimanyi mbw abadde asasulwa $1,500,000 era gwe yakoze ne visa change awo tabadde na mugaso ssebo tewabadde mugaso gwe waliwo omukyala eyasookayo omwana eddagala oyo abadde n'omugaso naye oyo babadde kukola live omulwadde yabagambako temuleyomba temuleekaana abantu abasaale mu kuyamba oyo omwana waliwo omuwala gwe bayita Firidausi eyasookerayo yoyo yalikodinga yadde vidiyo waliwo n'oyo gwe bayita Nash ne Senga oyo enamba simanyi ya Mutoni John mujowani oyo naye abo abasigadde bonna babadde ku pickers accounts zaabwe babadde bakikola bwegamba mu kufa kw'omulwadde bakiinamu omukono abo be bafa kw'omulwadde ababadde bakiinamu omukono si kukiinamu omukono
Bigasirika nawe chikuna emindi ekuba gomanyoko. Amayogera. Abo be bakuba ono omukazi omukulu abaddeyo. Era oyo omukazi omukulu abeereddeyo. Kati omukazi omukulu adda connectinga n'essenga nga batumya n'eddagala egganda okuva e Kampala nga bamusiiga ku lubuto n'okunywako. Era ng'oyo omuwala afuka bulungi naye aba oluzzeeyo omwana n'atandika ofukira mu nseke mu payipo. Kati ogamba mbadde bakola biki? Omwana baayagala omusiga eddagala ne bagamba tugenda bayitira abasawo. Osegeera. Abonna ebintu ffe tusirika busirisi. Kati byonna tugenda bitegeera. Abantu bamanyi omwana basembyeyo bamuwadde amazzi agannyogoga teyazzeemu kwogera omumwa ne guziba. Omulwadde bamukuba omutima. Sente ze. Big Voice omwana bamuwadde amazzi asirikerwa sente. Abantu benasosa okute in fact mazima matuufu abantu abategedde nti oyo mwana afudde wallahi billahi nze yasoose kuba tubadde ne gundi ne Irene yamubaddeko. Irene yangambye yasiini omwana afudde kuba Irene yamubaddeko nensirikira katsirugie message katsakuwadde message naye nze mbagamba bali kuno omuntu yonna alina aba afunye obuzibu ng'ebyo mubaleke. Abantu bo ne bayirawo emibiri abantu tebajjukira. Omwana bamuwadde ki? Waliwo omukyalo omu gwe bakubye wane no mu kulya ssente bambi naye nga goge mazima talina ssente zaalidde. Wuliriza bano abaana tusooke tubawe erinnya tubategere bulungi. Bano bamafiya balaba engeri y'okugyawo senga tumugyewo tutya ne bamulisa nti yabbye ebibiri. Kati senga mukati tunagamba nze omwana ndi naye waneeno mundisize ebibiri n'akivaamu amazzi aganyogo gasirisa mazima yadde bye mbagambo si bye mwagala owulira nze mbagamba mazima. Nze nali sigananga ddwaliro kino olupapula kyejuli kyenyizo kyerabira amazzi ganyoga gamusirisizza. Big Voice omuntu yenna bw'abeera omulwadde ng'ali bubi n'asaba amazzi ne bagamuwaagamanya galimu obutwa bwe bategasirisa bamutereddemu ki kati siyabyogedde lwa sente z'omwana bamusirisiza lwa sente ze. Big Voice nga tuwuliziganya kino tukigaane tukikirize esente nyingi zabbiddwa. Ekyo tusoke tukikirize sente zabbiddwa. Esente mugenda kuzisesema mu bulamu. Omwana badde baganye okutugamba gwe balina okumanya abantu abafere bayaali. Muwulirize omwana yafudde ssaawa 10 n'edakika ng'ali ku siini wali omulwadde n'ababadde ku mulwadde ekintu kituufu. Ewandika statement kati yeyasse omwana. Oyo mwana bwe yafiiridde ayiika buyiifu saagala nabyogera bannange ogera abantu bagaana yakoze kati byotayagala kwogerako oyogera byaki musirika na busirisi mugano nyiza omuntu yekyawe mmwe ebintu byona omwana ziri ttiimu ziringa 3 ziri 2 waliwo ttiimu eya Jojo yeri mu kkuba eyasenga ate neyasenga ebadde entuufu. Okitegeere yasenga erina ssente ebadde entuufu kati ate ne Jojo alina ttiimu ye era we yajja abaliyo kulwasenga bonna ne bavuma mbwe embizi be bavuma embizi kuleme kuwomesa mawulire na kugamba abantu ne basanyuka nze awo abantu mbeddewo ebbanga okola ki kuleme kuwomesa bigambo abantu kusanyuka na kunyunyuma mbeddewo ebbanga gumugamba gundi yakoze visa muzimu omanyi naawe sirika n'okusirika kiki byoyogera okusira obumuli biki byoyogera tekiyomba ogeza butamanya kati saawa zino ekiri mu ddiiro butamanya gwe deno ekiri mu ddiiro byo byonna tebirina makulu banonya ssente banonya almost million 2 ebyo byonna bye mwogera tebikyalina makulu sente zafunye dda teziriko kusonda zifulumye bazi kati satugambe sente weziri teri kusonda ogambye yakoze visa ku sente ze miliyoni gye bali bagenda okuwa omukyala
baga bajiwe Jojo Ashiri namugerako emitwalo 5 zali za Ashiri naga kamuweta emitwalo 5 ulira Keri ulira Keri bwakudikiza omujiri omwana Keri atukubye ekigambo zakamu kitundu Keri swala ko sebo oli musajja mukulu Keri Keri owenjalo oli musajja mukulu swala ko oli brand swala Keri njala kati Keri kankubuze boda kambuze Keri akabuzo ate Keri webakane ku mulwadde bamambe mbo mulwadde badde omwebakako gwe mukulusanya gwe aliko oxygen eno omukulusanya ate wesesa mbale kulusanya mulwadde kazao kwa kulusanya 10 Atsi Ewanai omwana oyo afiride mu mikono gy'omukyala gwe bayita Irene oyo munyankulu muwulirize lwaki temwagala kuwuliriza bw'oba tosobola kuwuliriza kuva ku Irene kati mu bantu abadde namba 3 okutegeera nti omwana afudde abadde yekwe lwakuba tewabadde kusimuyo namutereddeko message mutadde mu mochari okola mulimbo ogenza otuuka ku mochari bwekeri ogenza ogenda ku mochari ng'omuntu mulimbo Keri mu mochari watuteyo mulamu mu mochari tuteyo Keri oba osiganjala bannaye ki ekiri wano mu mochari tuteyo mulamu Keri omwana oyo yafudde essaawa 10 buuza Irene yajja okugamba nange nze mutute mu motoka nze mutute mu mochari onakomedize nagamba mbukulumbe lw'omugenzi tebasaleete n'emu bw'oyagenda bbawo embizzi bana bamanyira tukirize tugaane oyo mwana wammwe talina kyakoze mu kuyamba omwana oyo Jojo ati kineno talina wasula bage talina ajja kukola ekyamaanyi mu bulwadde kati balinayo basula anoonya mulwadde wakulabira anoonya mulwadde mulala ebintu ebimu babakweka okimanyi oyo omwana sente yakoze visa zeziri miliyoni 5 jugula nakola live yes bajjako miliyoni emu kati abadde asasulibwa kika talina na mugaso tukoleke Keri bitu byoyogera omulwadde amukolera visa omulwadde byoyogera Gwekeri busajjamu sana nakuba mpimwe omanyi mwana sirika kama yandibeddewo for free togamba yandibeddewo ku bwerere bategeera abantu abawonodde aba comment section mujja kwafula abagezi waliwo n'akawala akalala akeeru zebamukolera mu visa ne kamakirini kabaddeyo omulwadde mumubbye ng'akyali mulwadde ne bwafudde era naye Keri wallahi Keri oli musajja mu bwe Keri nojja n'osupportinga ebintu by'ekisiru Keri Keri ense balaba Keri ense kulaba oyo okimanyi Keri abo abaana okimanyi babadde balyanga emmere nga n'omulwadde tannalya naye nga bo bakkuse ekyo badde bamugana okulya era badde babunywesa buugi obuugi obwokya bwe bwamwanga bwagala omulwadde bamugana okulya bali awo mwenna temulya babadde ba mugaso ki kye tubuuza bamugabula buugi mukama Keri omulwadde bamuwa obuugi obwamulabirira lwaki olya akagundi kaba kaziira bw'otasanga nammwe temussa Keri omulwadde bamuwa obuugi obwokya kate bumutwale wandivudde mu taxi n'ogenda n'omuwoleza obuugi ani gwe waliwa Keri mwalidde sente z'omulwadde twali tumutaddeyo nga Kadaama yali alina kulabirira boosi kwe sikola byayagala mulangira eki obwakadaama sente ze mwamusasula yakolamu visa muleme mugamba bamukoledde visa ku sente z'omulwadde tukolegereka njogereko visa yakamu ekitundu bagikolerawo nange njagala eyakamu ekitundu leeta agende washiri omulaba bwasese n'okuseka naye Keri kankubulire musajja gwe Keri ate Keri neetaga nenkusanga 1-on-1
Keri tuve mbya muzanyo keri netaga ne kusanga 1 on 1. Ekiriwo. Nakola. Kati kali kike mutuuseeko kale. Just no bambe amaddeno. Batya mulambo visa, bachatya mulambo visa. Kuno bulumi omulambo. Ada keri bali musonda emitwalo 2. Naye mumusonde akasente bazeeyo omulambo. Andi kali bali musonda emitwalo 2 ate parliament tewede milioni 8 ne milioni 9 ziri ku simu y'omugenzi ziriwa milioni 9 ku simu y'omugenzi ku simu ya Senga. Then the parliament zimanyi. Kale zo mwenda zigenda kukola ki? Eki. Lwaki musonda milioni 2 ze musonda zaati waliwo omwenda. Mutu gani musonda milioni 10 ogwo omwenda mu ddwaliro waliwo sente zibaba. Nawe tena kado omusajja katuwadde wane. Mukadde kumwe buliwo. Demutandisa suje mwana muli nkolo ng'ebiri oba 3. Kati tuwane deno twogeze okumanya bana ekyo tuyomba. Keri wano tufunye yakakadde kamu kitegeeza tubanje mulina sonda milioni 10. Ezakitaata. Ezibulayo omuntu ga milioni 2 kati zyo mwenda z'omugezi saali twongeddeko milioni 1 okuva wano eno n'omwenda milioni 10 zigenda genda mu ddwaliro entonotono zibaweevinga nga baleesewo Keri baba Keri wangi baba Keri saagala otyobole ekitiibwa kyo ku bbiru y'eddwaliro bagiweevinga ne ddinga ddala wansi nnyo kitegeera akuweevinga eddwaliro muliyise gundi muliyise overcity baweevinga bbiru yo nedda wansi kitegeera ate sente ziwadde ku simu ey'okubiri kuba simu zibadde 2 kitegeera tekubaddeeko sente baleme banyumiikiriza ate mutwale ebigambo by'abantu accept my request. Keri saagala bakuteeke ku lukalalayi nti nawe Keri oyina kimuwansinoonya bifaananyi. Keri ate bigi gyo zaava okusonda ku makya ziriwa bigi akyawandiika bakuŋŋaanya sente alina omuntu balinawo mmeka basonzewo mmeka eziriwo semanyi muwendo ne basonda banange kati sirabanga cash crop nga gye bakoledde ku mwana omwana ono ayambye abantu okumala obuzimbe bwabwe ayambye abaana okuva mu overcity ono omwana kwegamba abadde cash crop y'abannayuganda abamu omwana bamusondera dde ewaabwe wa maama we maama wamulabeko naye ate nze nja dduba wamulindeeko omwana amala okugenda kati ngenda bbaabya mwenna 1 on 1 oba ku mawulire wamma mugenda kosa amawulire amafu n'amatuufu ng'ogera bituufu naye omulwadde bambi musomoleko omufuba naye tetumutyoboola kati toyinza kuŋŋamba ate bakedde sonda ssente waliwo eziri ku ssimu waliwo ze bagenda oleeta nga tujjukira bulungi ne embassy yali yewaddeyo okukiryalinga ebipapula egenda bikolera eyo egenda bikola si byakusasula tetumanyi na ssente ziriwo naye bakedde sonda kyatugamba kiri bwe kiti basooka baleeta miliyoni 9 ezo ziri ku simu y'omulwadde oyo senga zaalina palamenti ereete miliyoni 8 ezo okitegeera zibeera miliyoni 17 okitegeera walusonzawo akakadde kamu almusumali akalina okitegeera lwaki abantu mubabuli ekitundu balina katulinawo sente bweziti siya mugamba temufulumya information sajja muli bakambwe mukonera byemwaleeta biri mu midiya abantu bagezi ate bana abantu balina okuleeta sente ezo nze ŋŋamba bwe nti abasonda mwenna mulindeeko sonda temuteekayo sente tumanye sente eziriwo nezibulayo tusonde ekintu kibe kuba tewakyali kitupapya tubula emitwalo 2 ejaki waliwo sente ezigenda okuva mu paliyamenti 8 ezinabazize kati awo nga basala naye temuddamu sonda sente tubale eziriwo nezibulayo period akatoyinza kuŋŋamba palamenti ereete neziri omwenda batubuya eziriwo kwe tuba tutandikira ono omwami ono Doni Rajabu ono ye buli kukola live asonda 5 naye tamanyi kyasonde ono atuwadde kakadde 1 million bosi omusajja yono gwe musindise Alani Usumani yoyo oyo muwe sente omwana oyo muwe sente mwana mulungi oyo kawe sente kaganda kafa kati ziriwo zonna eri kuba eri musenzo oluti baba 10 lwenjogedde luno
ndumuwa toyanze tata webale utumani kola sentezo utumani bosanga keri tomweriranya baba nkwegayiridde baba Nasani wazimbade ne transport wa mukwadde ambada kanika muntu alukumi kali ekumiza transport yakumi transport wata tuzilingiriza kwezogere bajaga nte kumiziriwa sigwati atya kwegenda bugenzi ebisigade fe tujja pizza nyakaka kasito tusolu kumi kasobera nazo tobaako goziwa ye ala ndinda ko zijjawo tosindikira muntu yenna sente nino wakukuba ekikopa atya nti mpa sente tomuwaya de 10 okujjako deno ngambe gwembanziwa okulaba nti gobozi kuwasa omukyala gwaita Irene yakwataganya byesente kalino nange Alani lindako Wolan towa muntu sente kati Alani gundi utumani banange badde nsaba mu respect nga siri akwevuma omusajja mumusindise nga mumwesize Lajabu nze musindise mumanyi osege era nze mumwagaliza okufuna sente goboziwa talina buzibu Alani badasaba kunyira muzino songa zo sirika leka munyonyole manyo badde kinawe ala nekakunyonyole sirika sirika tetegeza sente bera nazo ezo bera nazo tozigaba kati sawa zino ono yagitoba ogoziwa sindika kwene namba ono deba sente zetukunganya we tuba tetuliziwa Mr. Henry tetusonda sente kanyozitya nawe sirika ala shugo nawe Alani mbona kwata sente wadi tusonda sente zwede no mobile money wenda ku live musondere ku yiye Alani bera na sente genda kule yiyo nawe yasindi mukulu Lajabu twayanziza nnyo ka contribution yako mukulu Lajabu Allah kuwecho singo okwagala muganda wa muwonge Henry si ali wano muwonge Henry tetujja kuyamuwonge nawe totusiri walirako genda kuyamuwonge gwe yasindi nja ku blockinga toyina kyewalese sija kunine yange nange genda kuyiyo Hola. Tamo bloke da bloke nange. Mu bloke one. Neno siriko mugaga ayogere temuyina temuyina. Okola comedy ng'omuntu afudde bannange si kirungi akulwe twewe respect omuntu aba afudde tweyambe bweyambi naye okuddawo simanyi tuzaalawe tukole biki tebirina makulu kyange tweyagalize ddala katono kenina nange nsobola okusharinga ne ŋŋamba tukole ki tweyambe tweyanze wama Mr. Rajab, thank you so much gwe Kiyasini twagala amabugogo Sikumanya oba oli moderator wadde no oba oli wani ngenda mpola sikumanya soka nengenda mu ddwaliro takwata wadde video ekyanzawo omwana yali anyonya sente nembagamba mu abapostinga video wana bali bapostinga video tezitambula teri mwana wa Dubai yansooka kola video tugambe nga wamanyi Alani nakanka kabadde ayagala sente za nviiri kati kubanga ezo tezikola bya makulu nawe soko indebe ama ni bado gamba nyakola video era sigamba mutwali ni namba nateekako iye okisegere hala big voice yo yakala yo yakala tibogede anda yo chisanga wana bannange mubeere bulungi mukulu Rajabu toyanziza toyanzege Allah akudizeyo mukulu Rajabu amin salamu alaykum mubeere bano be bantu betwagala mu UAE salamu wa rahmatullahi wa barakatuh bano be bantu betwagala mu UAE naye nawe yasinze twagala abasigadde mu keri tugenda kutika deno njengera ko mkwano gwa mukulu Rajabu yasini tochikola abantu batasente amangu batyo simanya tuyi kati kiribwe kiti sente meka ezinoonyezebwa kyetwagala okuwulira tukoye mbu simanya information tefulumanga parliament egenda kuleeta sente kitegeera enula muwonge naye tumwagala wano kuba abaana bangi basika sente zaabwe era banne temubaako sente ze musindika ezo sente ogenda ziwayo nga gwe ku lulwo
Mr. TikTok webale. Ala ni mungu achaunze enura achaunze. Enamba zilinga 8 we Dubai ezili mu kusonda sente. Deno jebale ko muganda. Franka abaho sente zikuwereza ziyetemye. Andi Franka na yao. Otukoze bubi okuddusa katisi n'adduka wano koza agambye parliament egenda kuwa sente tagambye muntu kozi parliament sebo okuyisa sente mala kutuula si byakwogera wano kyamuukiriza abantu mu parliament wavuddeyo weziti nga teziriiyo waba muntu nti yayogedde nti Nsereko ngenda kuwa obukadde 5 aba mutuufu wabula waagamba mu parliament aba alimba mugenda kubala ebintu ebitali kiba kigazi kigazi parliament sebo okuyisa ekintu ate mala okutuula ate okitegeera kati sayogera okukyamuukiriza omulambo ogwafayiga nkulamusiza Zeno bakugamba firstborn wa mami huyu abuuza namba kikwa bateeka sente tewali namba gye tuwa ssaawa zino obudde buno bajja bazinteresa kale nene mujja mubeera nazo namba gyeri gye bataddewo temuwa Big Joe sente banaye temuwajjera omusente banaye mutuyambe bwe mba mwagala omugenzi atuuke gye bamuziika kyetulina okukola kumanya nti baali batugamba sonda miliyoni 2 omugenzi alina miliyoni ze 9 ku ssimu waliwo aziremedde simanyi senga okitegeera palamenti egenda kuwayo miliyoni 8 nga batugamba tabula bantu tulina omumanya sente meka ezeetaagibwa balansi meka asigaddeyo bali abakulu tebaagala kuzoogera bagamba information tebagifulumya kyokka beetaaga buyambi mu bantu kalwaki mukweka ebintu ng'ebyo naye nga senga tanalemera sente abagambye sente aziyina alinze kumanya watuufu wa waziteeka naye emiliyoni 9 akako kyabubbi omukazi abaddewo mu mbeera yonna so mu mbeera eyo sente agenda ziba wabannaye naye nga mwebale enteekateeka ennungi deno kati otandise okukola emirimu ogasa eggwanga olwo kubanga basinga bwebawa obufuzi badduka buddusi babula ogasa eggwanga era kubiriza luno olumbe lwe lusoose ku bufuzi bwo bwe luggwa bulungi luno lwe lumbe olusoose bukyanga nondebwa naye tubadde nga tubikola ebyo always si gwe gusoose okitegeera naye luno lwe lusoose nga mulagabawo tonaba kusindika mu mitwalo 5 g'ogambye anazisindika tegeera omanyi n'abaho naye ayagala nnyo kabampaane ziyinza obutajja abaho ze mumanya abaho abaana baagala kukola kukyusa visa abaana ba visa abo saabategedde nabo sente z'omulwadde omufajja batuga gwerinda temuzikolamu visa kyengende muobasite kati mu Dubai yagiza malina kusatu bawuli era bano abaana babuulire kati gwe omwana ali ero okyakaaba ennaku ng'okyalowooza nti oli akatanda kaweddeko bizibu okyalowooza nti ekyokulya kibuze bibuzibu ebyo si bizibu temuli bakwazikemu okufa olabe kati abaana oyo omwana afudde famire ye eri mbulumi soko sirisaga mwago nawe tekyamuzinjogereko nawe sirisaga managa galibulire embuzi nzeze soko lize wamadeno kale yogera yujja nkubidde essimu ayina gwayogedde naye n'amugamba bagenda kuzza omulambo so ebyokusonda mugenda mulindamu olaba kye nabagambye ono muzina talina ssente sina sente nawe osobola butasasa mitwalanga towuddisa ate kati biki byoyogera bwebagange sente zaffe ziko zakwisa bivuwali ensonga gwe tonjasamira gaali sente zange zibawali ensonga nomulambo uganda zagenda ogenda okuzika gwe toliwo ogira amalevu ogenda kuwayo sente ziweeyo kativayo zakizwayo ngenda bawe emitwalo 5 mbate yujja nkubidde yugi yali goyagala sente zange marega zisula nziwani byebyo nze nategedde ntuuse bagamba byebyo oyo talina yadde ekikulu kyasobola bbawa yugi alina information gyatuleetedde deno ogamba otya kyekyo ati abo abantu babadde no Gloria bali ekitalo nnyo ddala ekya Gloria era naku njereere
erimu ababadde naye nammwe ab'engamba abakona ab'emikwano ekyalimu kati abantu abalina Gloria bali bakwatagana ne sipiika ne MP bajja kuzza Gloria ewaka waabwe paka waabwe ati okusonda okujjako nga musazeewo tusonde ssente ez'abawejjere abalala tusobole okukozesa ku mirimu gy'okugula emmere n'ebirala naye nga gavumenti y'eggwanga Uganda egenda kuzza omwana webalinyo egenda kuzza omwana obukadde obwenda obuli ku ssimu bwe bugenda okukola ku ziika okusimentana n'obukadde obwenda bwe bugenda okukola ku by'emmere omwenda milioni 10 bugenda kukola ku ziika kulisa olumbe n'okusementinga n'ogula keesi buli kimu full stop n'ogula tent ezo sente nyingi basigazeko ne balance baziwe maama we obukadde bwe mulina sente ze mwakasonda mu mbeera yonna zonna in short day is sponsored by state bulira mu mbeera yonna ezo sente zisobola oyamba maama w'omugenzi ne mutazezza nga bannayuganda naye nga gavumenti zigenda kuyamba kulumbe kugula keesi kukola ntaana ye funeral state egenda bifacilitatinga ebyokuziika byonna kati ziri baziwe maama we kiwedde webiganira weetuli wulira akafenyere bugga lyalabisimbu webiganira weetuli kati information munagituwa mmwe kweri mmwe kati sente ze musonzewo muzaki information so bo baga abantu baleti basonde busonze ebyo byakisimu temudda muvuma jojo wano saagala muvume jojo mulimu gwakoze gw'amaanyi saagala mumwasambire olw'omukwana gwe nkumanyi gwe nga tewagenzeeyo n'omulabirira nze nne byokola nze najja kukola bwakadamu bo bajja kukola bwakadamu bafuluma then akasembayo enule n'abo abalala abo abantu abo bebabadde ensonga zino zonna bebazikwasaganyiza ez'okuzza omwana kati sente ezo zemusonda okuyo nga mugamba nti musondera maama mwana biki ne password y'omugenzi baŋŋambye nti senga yagirina talina mwana munne yabadde tazaalanga kati makebe yagirina nga ye boyfriend w'omugenzi ate waliwo nangayita nti si senga yekka agirina we muyita oli omwana gwe bayita oba yennishi oba yennashi yagambye Ashley alina sente ezimu ez'omugenzi zeyakuŋŋaanya banawe balese face to face omukazi waali mu kkomera yazaalira nayo twesiga ku sente omukazi waali luzira webale kuntegeeza mbadde simanyi deno amanyi njagala kuwa information okusinziira ku information bano abantu gye bakuwa bwokera ku makya nojja n'otugamba ndi parliament egenda kusasula okutwala omuntu Uganda eyo statement nene parliament si lukiiko lwa kyalo oli bano abantu speaker of parliament yali azze ku live yo lwaki yajja ku live ya Gloria ono omusajja Kampala yajja agoba nte bino ebintu byetaagamu obwongo okutegeera owulidde parliament gyoyogerako abantu abajja ku live okwogera n'omulwadde oyo si be basalirawo parliament balina bagenda kutuula mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu nga temunalaba yadde 10 ekiva mu parliament owulidde so mbeera mwagala okukola enteekateeka zonna mugambe nti honorable Nsereko oba speaker wa parliament bagenda kuzza omwana Uganda naye bw'oteeka body enene ya parliament gyegenda kukwata sente ez'omwana Uganda mugenda kumulinda emyezi 3 nga tanaba kutuuka otegedde ensonga eyo so parliament reform sector egenda kuwa ekiwandiiko nti parliament yatudde ne tugamba nti omwana tugenda kumutuuza tugenda kumuzza Uganda process etali ya lunaku lumu owulidde so mugende mu inbox ya Nsereko mu inbox ya speaker wa parliament azze omwana Uganda naye muba mulinda parliament etuule
okitegeera newe munadda osimanyanga abantu tebasonda abeeyamye kati baagala kukwata busente babwe beeyamye babuze mu nsawo bakugambye nti palamenti egenda kuzza omwana e Uganda ekitali kituufu byebyo ebyange aya abawo olina byongereza ku ya face to face Beno. Waliwo gye tulaga mukadde gye batuusizaamu omulambo nti bwe bataagutuuse tajja kuziikibwa. Muleme kupapa mubadde mupapa wano obudde buba butuufu. Bonna kasita bateekayo alina aboogere mabega tewali gye tulaga nti oba naamuziika nga asusizaawo ennaku nti ajja kudda. Bali bwe babagambye bagenda mumuleeta bajja mumuleeta. Waliwo omuwala bamuyita Ruyita omukomenti agamba mbu ali awo ne maama w'omugenzi wali badde omuleeta bw'aba alimba nga tumuwa ebibye. Banaleeta ne bajjajja baabwe abakadde nga bagaba ssente ku live. Ensereko yagamba atya then awo tujja kulaba baddusa mbu omulambo bagutwala mwezi musimanga gwezi omwezi kati bakukuwa obeere nagwe wakaawo olabe embaga. Muleme kwegeziwaza gavumenti bwe gatugenda leeta omuntu Yugi soko Yugi oli mugenda ganaana abaana okusonda ssente ezandikutta omuntu oyo owulidde Sirika njogereho kati nange wadde ansirise nga njogera teri kusonda face to face sente wano nga balina sente z'omulambo bagambye zoogere ziriwo nga balance teri kuzisonda kuba mwezi mulamba teri kusonda sente kujja nga bagesere zino ziriwo tugera ziweereza bwe kiti gavumenti egambye bweti oba kiri bwe kiti bwe siba si kyekyo teri sente wano laba big voice nze kyeŋŋamba kiri bwe kiti mwe mulina omuntu gw'omwesiga okukwata ssente ezo olaba ebigambo bye mbagamba owulira olaba ebigambo bye mbagamba mugenda kudda wano mu bijjukire bye mbagamba bwe mbeera mulina omuntu gwe mwesiga asobola okukwata ssente z'oyo mwana nga neoguna mwezi gumu mujja kudda mu mubanja ssente z'omwana oyo abantu abalina ssente wano baziteekesokosirike olabana mukamooli n'osindika request n'oyogera ku by'omulambo kitegeeza nti denawanise live eno nga mumanyi ng'omukulu kuno ku tiktok kakati ono dero naye kaffe ne batusobola kukola live naga nti ze nosonda ssente tuzuwa omuntu nga mesitira tiktok baleke bakola live zange nga babba abantu twogeredde wadde nti eri kusonda ssente paka baleeta ennamba egenda ku ssente anti nze wenzijidde ku live nga mwenamukanya ekintu kimu nti muwonge alina okukwata ssente z'omwana oyo si bwe kiri twabisazizaamu Deka kati eyo information egenza okujja ng'obedde waliwo ssente eziriwo okitegeera kemulindako kukola ki okusindika ssente okusonda ssente batubulire twagala miliyoni 2 tulinawo bweziti okitegeera esawa nooli omusajja kusonda ssente bali abalina ssente z'omugenzi ezibaddenamba ya mobile money yajula izenze kasamba gambye ekyange face to face mupapa omwana bamutwale simanga basonde bamutwale alagawa bakuteekayoko naawe empapa gyopapa bamutwale yugi atiri makulu omwana egenda mutwala yugi atina laba yugi lero siri kusaidi gyobeerako ate nange sikukase kubeera ku saidi gye ndiko ate mbakulowooza nga abaho owulidde siri mu kupapa nze deno siri wakukayana n'abantu bane tuli mulumbe anti kati gwe face to face amaaso ko tubudde ogamba tusonde ssente twala omwana busimanga gavumenti ejamala omwezi sebo Tafa abasisi tetuli nnyo ku bwangu tino tugenda gye tulaga omwana watuukira tujja muziika alhamdulillah tetulina nnyo pulesa gavumenti bwenaasima nemutumago yugi agamba gavumenti egambye gavumenti yeggwe tubuulire ani agambye totubuulira gavumenti egambye gavumenti yeggwe
gwe kiomanya okusondera abakadde tebinsuse tegeera yugi si byakutegeera tugende ku mukutu gwa gavumenti gwonna tukebereyo waliyo ekiwandiiko ekiri official ng'ogambye obusiru businga omulambo okuzitowa bannange wanvuwa oba yimpiwale oyimpiwale n'amagezi si busiru kusinga kuzitowa amanyi gerega nabantu kuguma bebamanyi tina manyi gayomba nabantu bavuma mubaleka abo banedde no kati kankuba mu kamera musirike mwenna njogereko face to face nga boze no twa information bujjo tukwano live za Queen Warrior nga bujjo tovaayo kwogera kwogera kuseno okuduka abiri baduse leka njogereko bujjo ntukayana nti Roy agambye tabba face wa Queen Warrior aliwa nga bujjo tovaayo kwogera ozza ku mulambo ekitegezo mufuuyo abadde kamere kammwe nze njogera nzidde mu kamera sitya bujjo tugamba face to face sirika aliwa katero ngo wadde information nomala ko sawa munya namba mutandise novuma kuna abantu nti bampi lwaki nzize mu kamoli bana imwefuga temunywaga mutamidde muli mukayalira ku lugo olulaba lira katono bagali gali muko lulala ngeri nti okana bagenda muzika naye lwaki mu papa bamutwale omwagambe pesa agambye wali ngubajja mulindira omwezi mulamba omwezi bwabeerawo tazikibwa oloka pesa kubatta ono gundi ono mvuka kubatta yali agent akyali mu gundi akyali mu kyalo gya mu firiji kwenda muziwe banyiri mulambo omwana agenda violence manyi kiri waki yugi katulinde yagambye eyafulumiza information parliament egenda kukola ku byokuzza omulambo atuwe information n'ennaku parliament mwekera tutambuliza omulambo gukomyawo okategedde naye nga nze ndaba byambu beno muwonge n'abalala ansi ezo zonna bazimanyi okitegeera kati bali eyo nayo yegase ku information gye batagala kufulumya muwonge ne banne ensonga bazimanyi balina honorable ne speaker bajja kusala amagezi omwana abenga akomawo ne bano b'entuula yaabwe abaana baagala kukyusa visa kudda ku freelance visa esente zigenda sonda zaki bannange akasembayo kakano mwagala bamuziike mangu gwe bamukuwemu buwi naye bakuteekeyo keddakiika gy'oyagala okuddusayo munno obeere eddakiika 5 bakuwaanawaana naye nga baagala obuugi abaagala akatogo baleeta tuli mu lumbe lwa Gloria bambi yatufuddeko naye mulindeko contributinga yadde 10 olw'ensonga waliwo abaagala okyusa overstay abaagala okuluva mu absconding nga bakozesa okufa kwa Gloria tutegeezeddwa nti Gloria alina milioni ze 9 senga yazirina era mwetegefu zuwa naye mwennyini taminaba kufuna muntu mutuufu gwaziwa Lajabu azina atuwa akakadde kalamba Alani Usman yakalina era Alani Usman togeza nowaya akakadde ako yadde tebakubuzaabuza Alani Usman tujja kuyisaamu bakakuweredde waneeno nze kulikomeniza bakuwe ssente ezo so twabaawo gowaseni nga sikugambye ekirala bantu mmwe mwagala kubba ssente za mulambo twabategedde sa mugaye temufulumya information kudiru ki omulambo mwagala kugulya nente bazigulamu mazzi we banywa mwagala kusasula butanda mbusimanyi tetufulumya information bona no mpozi Sadamani ye boyfriend woli yabadde mugenzi kalina okigati kiganye munnaye ale nezo sente zemukunganyiza namwe babigi gyo twagala kumanya zigenda kukola ki mumugumye omwana oyo yeetaaga kubudaabudibwa lwakuba ayogera nnyo ate ebitwali mbyabufuzi abaana bannange boyfriend w'omugenzi olemwa kantegeka abakungu bazaabalala tuli mulumbe naye temuyombera mulumbe bambi tuwekwatekwate mpola aliwa abadde agamba mbuno Franka yajja agoba nte
Tuyomba Uganda. Sikuyomba nenga Franka si yaleta amawulire ga mukazi we. Katunyimyemu ebibaddewo bambi buli buyiga. So, Nyabo. Baina echo tebagira Dino bambi we balikola live bambi kubezabezaawo bantu kubabulira nsonga nga weziri. Mubadde temujja bitegeera. Ya bana babadde basonga. Mwekamba bulireko nze temwejjusa kunnonda kuba Mr. TikTok. Ebyo mubadde temugenda kubitegeera wadde bagenda kuba akasente. Baba kuŋŋaanya akasente ku kasente nga mukanya kubuuza bane mutwe ku updates waliwo mmeka nga tebabawa. Tubaabiza. Tubamaza baba. Baza bawoza abapatamidde. Bannaye bana abantu bemujjamu akasente mulina bawa respect. Yakwata sente zinazikuwa neko gajo atamidde tategeera biki ate nga okoze live esonda sente. Omuntu akubuuza mulinawo mmeka ko tutandika temuzoogera. Wamma data aweddeko mu ntereko ka data. Kawoninze namba y'essimu 0703 2093 mu ntereko ngule data. Deno waliwo ankubidde essimu nga ndi ku live we ne mutingidde. Nangamba bakoleganye ne Henry ne Big Joe simanyi n'omukazi oba amuyisaani aba gavumenti bagenda kuzza omulambo era bali ntaki nabo yensonga lwaki olaba bati banana kujja ku live yo essimu gye nva okuba gwogamba live tebali giraba live ebadde mu bantu 12 bakoleganye ne Henry ne Big Joe n'omukyala asimanyi amuyisaani bali bantu basatu be bakoleganye nabo okuzza omulambo gw'oyo omwana yessimu gye bankubidde. Yes. So nze bali ngamba okuba abantu updates bandikozeyo ka video baka live ne batugamba naye gavumenti egenda kukola wet ne wet tufunyeyo kino wet ne wet okuba abantu updates. Yessimu gye funye kati bana abagamba bwolimba Lindako, kambudire zine mbwezi commenting amba abahalimba abaho ndi mulikozi wa government ekyo kanchikubudire nino kulira okufuna mawuli ego na tell live eno gyokola ngereka abantu 12 n'aba government wamma enjo enamba ezizo musanvu 03 2090 enjo kamwe na mantereko data wewe buze lwaki Big Joe aganya okujja wano oba Henry ngato bwenda tubayita ogamba live tebagiraba bagiraba baganye kade kigato kibasasemeza so kiriwo naye nga ffe tuli beteeketeefu era omulambo bwe gutuuka e Uganda banenze kati kambabule ngenda kuba information paka nga Gloria akomyewo nga tebagenda kuba sente zammwe n'olwaleero tusula we bagenda omuziika ate nero tusula mu lumbe lwa Gloria wano ku live tugende ku kulawundi gye tuba tulukolera mujja kuddaawo 10 amanyiyo 10 byayo naawe Ubunana kumanya mugezi bagenda muzika wate umanyi ba family je umanyi iki Soko tekako big voice naye jasi yabuliddewa jasi gana mawulire tana bagafuna wamma balala muogere mugere jasa je bongo se request sindi yogera dano kusibika they know ina wakati tuchimaye mulino obulumi bungi nnyo muli mukulumu nebo sindika request yogera oshitegeera tosirika bosizi nyimanyi muli tuli mulumbe fenna oshitegeera so data nanzigwako bannaye ko baje twatandikidde kati musoke munteoleko data wantwalo 10 ajja kummala ono lumbe tulukole paka n'ekiro wona tulusulemu enamba yesimu 0703 2090 to read the number again yeyo 0703 2090 mubirabye eno jibaita lugambo nation amazima tugajjayo abantu so tibaga kwogera mazima nga bakweka information so bali akasende komufu namba yeyo leta nsubu gadde nisibane musobe mutekeko paka kuulira bubi mwale mugenda ziwa agaye gazirie ama mutwetereko data afu tubere mu lumbe lwaffe tufumbe obuji tufumbe akatogo kaffe wano
ate mulumbe buli mwakkirizibwa okwogera kyayagala muve mbale be babanyooma ebyekisirusiru ye enamba bannaye etambula awo 0703 209030 check I sent sinalaba wano ka message evuga buli omu n'agiwulira wano bwe bateresa ensubugadde nisitoteekako okimanyi bafunidde ku mulwadde mwana tubabuuza accountability tebagituwa agenda kuvukira wanji anulule yo kiri kitya kiriya abaana bebayo oluseke luganye leero luganye luyise tuluyiye face yabadde anyiziza bannange tebabakozesa ekirala bwowulira omuntu yenna asonda ssente olw'ekintu ekimu ngayagala musondera mumubuuze waliwo mmeka tusonda mmeka okitegeera akugambe nti sirinawo yadde ekikumi tetunnabafunawo yadde tumanyi tuli mu kusonda buto abaana bakuno babbi nze mpaba ssente z'abantu respecti omuntu omanye jajja ssente ze omuntu waddembe okubuuza waliwo mmeka tusonda mmeka omuntu alina okumanya oli ku lugambo nation teno official Mr. TikTok omulonde wayase banange data nga tatuuka mwagala olumbe lufe baddemu bababbe eri kutuba turaba saba bali ku free wifi kuba bana abantu bayayi ate katsi yatukoledde kati kasi bagenda muwalana bagenda muvuvuba kasi lwaki obyogedde ninga ate amazima kitufu abantu beetaaga okumanya ate buno obubbi bulimu nessemwandu okitegeera nange nabikatsi leero luno tebamusobola ajja kubayisamu wano egaali amawuke yalingamuko waneeno ndako sente yakadama ebonye n'okujjako waneeno badde mbasindike buto kubanga nensinga za expirinze abantu sabo balina okwogera bwe bateeka ssente zaabwe kati ba ashiri baliyo bagamba dde akiyiye naye nga si kukiyiwa just twagala bwerufu twagala mazima mu ssente z'abantu Lucas kwe njaga muda musindike buto request nenga yeddata ngaaganye sinalaba yedeka message sinalaba waddeka message njaga kuteekako data tulina okunoonya justice sebo emitwalo n'emitwalo gimadde mugenda okuwaayo musoke tuziteeke waneno tugwemu data tumanyi tufollowing ensonga njagalayo abagagga abatono nnyo abagenda okungulira data si bansaagala bangi ndako mala okujjako zino zonna badde mubasindike buto twagala data paka nga omulambo gukomyewo e Uganda temuntawaanya bana bino ebintu byetaagamu obwongo okusoma n'omanya nti kale abantu genda bagamba ki naye musa mubayita n'embizi mubayita n'embizi Big Joe palamenti egenda kuzza omulambo e Uganda luno olumbe lwo lugenda kwonoona buli kimu nzimbatidde luno olumbe tugenda kuboonoonera buli kamu kemupulaninga ndi wano sirina busy They know how are you? How are you?
I'm fine. How are you? Toyina network. Kubalabisa paka kuwulira bubi. Bana yona gye musindika gye bakoze bu live nga busonda sene mubagambe. Mbasaba accountability baba bubulire ziriwo. Temumala gasonda sonde ebyo bya kisiru. Waki tunazigulamu emmere. Wakiri tunazigulamu emmere. Ate kana akakadde ke tusonzeewo akakakadde nino okufollowinga mmanye sene mekezi funiddwawo ewaka waliyo ki ffe tugenda okukola ku byokuzimba entaana yo abaana si kyakakadde tusobola n'okweguliramu case. Yes. Ani Usumani n'empulira nti olina gwowadde ssente ezo njaga kuwadde tama anibazadi jangu. Tegeza nayo. I also have first born. Amandi bulungi, how are you? I'm good. Njagala kuwadde tadde n'okwagala nnyo mwana gwe bannaye olugambo olwo luntambuliza ekyeyo. Daira okakasa nnyo n'amaanyi ate tojubisa nnyo. Kasome namba. Soma wane namba kanfune wenjiwandiika wano nkutereko nga nkyaliko. Gisome. 0703 0703 20 90 30. Beerako ezituuka ngo kale dia. Precious nzirabe osizikide mu airtime emitwalo 2. Wow, thank you very much. Tutekako data paka kuwulira bubi. Paka kuwulira bubi nga tutekako data. Tugenda kubabuusa, nze ngenda kubabuulira buli kimu. Kale ezo sene wadde agenda kuzibba. Badde se wakyuse visa. Kyokka bannange. Kyokka bannange. Bamalala. Anti kati kiri bwe kiki anti kati omusajja face to face ayagala sente kusondera mukazi we. Tosaze mugambo. Omutegedde oli mukazi we ave mukomera. Mutegedde naye maama ogwo si mugambo. Si mugambo anti agambye avumye Frank abahombo yajja agoba nte kyekisinza okunuma. Entezizigobebwa omunaku. Aha, zituuse. Waliwo ezenfunye wano. Wavumye yennyini atuwadde emitwalo 5 etanatuwadde zirabe unbothered. Thank you. Kale mukwano beera bulungi. Kale nawe beera bulungi. Bannange tetukkiriza buli tugenda kulwanyisa kibaba twagala omwana oyo bulamba guddire mu bwerufu mu mazima n'obwenkanya. Abantu abasinga wamayiga noonya ekyokulya babakolera ne watalina kukolera iga noonya ekyokulya. Gwe face to face simbira muli amannyo bino byegamba bituufu. Erinnya lya Rajabu ngenda liteeka ku lisiti egenda okusomebwa wali ku mulambo. Ngenda kuteekamu amafuta gange nina okutuuka ku mulambo. Diyayo data bannange. Yegwe bamuziika wa? Deno tusobola tugendeko oyo bamuziika wa? Iga seminaba omutwalo kuye omutwalo naawe. Omutwalo gunsomesa enamba. Ize kyengenda okukola kiri ekintu kimu. Mutere okuteeza. Nga milioni ereeteddwa Rajabu wano ku live yange. Eyo ngenda gigaidinga. Niwe kina bagiwayo wali eri mu mpeke ku mulambo. Ani gwe mugenda okubba museke. Gwe ati kati wano tukirizibwa sala omugambo oba? Kikirizibwa. Kye tulina mulumbe sala.
anti Miki bamukutte n'omukazi omulala. Anti jukira Bashi yadde mbu alina omusajja omugagga. Kati jukira mbu yateekamu Miki sente kati Miki yagenze olaba nga Bashi mutwe nnyo tasaba sugar mami bishuga mami biba bikulu. Nafunayo sugar mami. Lindako Miki yafunye sugar mami. Jukira nga gundi bwawe jukira Bashi alina sugar daddy. Daira kati ne Miki nasala wafuna ki sugar mami era bade bayombanga mugamba gwenga nakuleka obe ne sugar daddy zira kitondeka nemba ne sugar mami koli kiche sikuwa nobutambi mbuyina Daira Miki yabuuza Bashi ndi kiche sikuwa Bashi yabuuza Miki kiche sikuwa ndako Bashi yawasa Miki ati Bashi yawadde ne sugar daddy nga yateekamu akasente. Gasente azijja wa sugar daddy nga azireete wa Miki. Kati ndowooza ne Miki n'anyiga n'afunayo ki sugar mami. Kitegeera. Ndabona agambye bw'olimba. Wamangera kuteerako buli kimu ku WhatsApp kati gwe obalaga ebibyo. Akubanze nti omugambo ogutokomoka. Alenga gobulese igato tyanga tujja kujja mukomera. Bankube binyo babiwe. Nze so anabadde face to face kuvuma Frank abaho. Omugambo wadde tandikiraawo gwe wangamba bwe nfunayo akantu katono nnyo okuwagwe n'ozimba sitooleyo. Gwe iga no tujja abantu bangi mu makomera nawe tujja kujjayo. Linda namba yange eri kubayo. Osoji ja kubaya eri WhatsApp ya Airtel. Nenda face to face abadde n'ensonga nti kyeki tuvuye banga bigenda ita mu parliament ngayo parliament floor ya parliament bibera bya procedure. Face to face agambe mutavumye Frank abaho amubulidde bubulizi. Ne face to face yalinga tayomba. Olowooza kye kyamutuukako. Sima anti mukazi we bamusiba. Bada nchawo yongo balabula yonna gye basonda sente temusonda sente. Era ne omutuuka mu comment section bagambe no money. Paka nga tufunye ekituufu. Sente mmekazi mugenda okwongerezaako. Temusonda sente bantu mmwe mbabuusa. Nekati kinatuka nga balina sonda sente nga kituufu nga kati sabadde atulimba anti kati sinayanjigena nanyo njagana emu. Era tujja kufuna ekituufu no money. Kubanga ekituufu kiri nti obadde omanyi nti ensimu y'omulwadde eriko $9,000. Ekyo kyombadde simanyi. $9,000 wezi ate zibadde simu bbiri kitaga n'essimu ndala ebaddeko sente. Omulwadde abadde ne cash money ze baba wa $5,000,000 batuwa accountability ezo sente zakola kizona zigeze mu ddwaliro bakitugambe tukize nti yes $5,000,000 zagwera mu ddwaliro. Okitegeera. No money. Bali mu kukyusa visa baagala mbusala va Dubai genda kata. Okategedde. Negwe obaguddemu otya amangu ago. IQ. Kubanga omuntu mubuuziza mulina sente mmeka ate tebafuna information. Tebalina kyebaagala tugamba. Bannange no money. Tebafuna information nga tebaagala mu musonde. Kati kale musonda kimiliyoni abayita n'embizi. Oli aya magiki n'ayita abantu embizi. Tetugenda kubikkiriza. Bana ezo sente munguliremu data. Wakiri baguliremu data obawenga olugambo. Ekibajja takisasula ku live suleko okisibeko. Kubanga ogenda ne soko ogenda olambule bwe bagenda omuziika. Kati ate oba ngenda sooka ngende wa mama ngenda tuukayo ku ground. Bade njaga transport agenda okuntuusa mu kyalo ky'aba abaana. Kyoyo omwana bagenda omuziika. Manye ekiri ewaka njogende maama we I personally ne family. Omanye family kyegamba. Manye family kyegamba. Kuba buli omu agamba amulina kaka kwa. Honorable Nsereko. Tugende ku live ya Nsereko. Era omutuke wa Honorable Nsereko mu bugambe dde n'agambe no money.
before we get the information, clear information, accountability. Ate era mbaddamu temugenda mu bosmaye mu basada smaye basada biki teri kunganya sente kuba sente z'abantu. Ali mu byabufuzi. Bali mu byabufuzi okay. Naye ange mubere bagezigezi ku sente zammwe muzibere nazo njabbaga nti ono omuntu obuno gwe wa sente babiwulira ani first born wa mami soko jamo ongulire data package tenawera package ya mitwalo 10 kama oleta ani first born wa mami atugula kati ba second born bonna yabakubayi first boy tuba Dubai ngiye kutaka ebe mubaba bonna bali kubafere banango abana bali okubayo kugira amazima kyeka bamukubye ekikono ne bamuma sente sikwata okategedde kaneka sibale kabamukubye mawe ekikono nagamba kabe yambuliremu kubanga yogedde amazima agaddala agafembayo buli mugadde agala okuwulira deno bulungi oli otya bulungi big jali yakoledde live ali mu kuvuma it's okay byembadde mbisuubira era mbisuubira babikole netemuwayo sente mugenda mu live ye mugambe no money nange ebya sente talina kyabimanyiko bannange kati gwewanga lwaki ayomba kitegeeza dirungi yiye era bagenda zinkolera live bayombe dirungi yiye nene dabanaye tubeere bamazima babagamba nti owulize babagamba nti musonde sente kirungi era nange ndi omu kubasobola contributinga okitege era nkimayi wenzene bagamba ne tusonde musobozi waayo naye wembuuza nti mulinawo mmeka nti tusonda $2,000,000 ndi $2,000,000 mulinawo sente mmeka bwaleti information tetugifulumya ebyo byakisiru ekyankwasizza obusungu nze kyekivu n'abagula data wano bakambwe waliwo agambye buno agenda kumpa data ate kati agamba mbuyogedde nga atayagala bannange ekiri ewa big john ne Asia ebyo tobitugamba naawe va wano ogenda ejjo obadde wa big john babikole byonna babyogere tukimaze tukigadde tewali kusonda sente bwe mugendayo ne muzisonda mu byammwe ate ngera buli omu okyamanyi information enkulu eva wano ku akawunti ya Deno eva wano era mukyagibawa kale bulayivu bwe bakola obwokuyomba babukole naye ng'ekikwatagana okuddiza omulambo biri wano platform onamukuba akola live z'okuyomba bayombe naye fe amazima togategedde bayombe ebyo byobuntu butono nnyo ku nze but ngenda kubagamba amazima twagala nnyo obwenkanya mu bantu n'okutegeera amazima muwa abantu accountability mubawe kye mulinawo abantu batandikire